njagala kulamusaako mukwano gwange era muganda wange era mutambuze munnange w'olugendo luno olw'obulamu. Amanya Ssetumba Joshua nga ndi mukwano gwo akwagaliza okutambula owangule bulungi obulamu buno. Ku mulundi guno njagadde ate komawo nnyongereko ku bigambo bye tubadde tujja tugabana bw'obanga obadde ogoberera ebikwatagana ku kuba nti obulamu bwaffe ku nsi bukaayanirwa. Katonda abukaayanira ate ne Sitaani abukaayanira. Naye bw'obanga teweegendereza oyinza okumalira awabi. Era bangi bamaze okuzikirira nga bazikiriridde wano mu bulamu gwe wennyini bw'olimu kaakati. Eyo ogenda mu bulamu obutaggwaawo oba ozikirira emirembe n'emirembe. Naye nga waliwo emitego wano Sitaani gy'akozesa mwayimye okunyaga obulamu bw'abantu abangi ennyo. Era gye mbadde nkulabulako obe mwegendereza nnyo nga ggwe omutambuze w'obulamu buno obw'oku nsi. Ekintu bakazi ne basajja kintu kya mutawaana nnyo, ekyo nakyogerako. Ekintu ekikwatagana ku ssente n'enkuwa okulabula okukikwatako. Olwaleero njagala kugattako ekintu ekirala ekiyitibwa buyinza oba bukulembeze oba bufuzi. Ekyo kyakwegendereza nnyo. Abantu bangi bagudde mu mbi za Sitaani lwa kunoonya buyinza, lwa kunoonya bukulembeze. Era kati wane waffe Uganda buli luvannyuma lwa myaka 5 tukyusa ne tufuna abakulembeze abajja. Naye munnanga abantu bangi olunaku olwaleero bawaŋŋamye mu ntebe ez'ebitiibwa. Naye muganda wange nga bw'onoonyereza yagenda atya okutuula mu ntebe eyo. Ng'emyaka egyo 5 gijja kuwoomera, naye ng'omusango gwe weezimbyeko mu kunoonya emyaka egyo 5 nga tegwogerekeka gugenda kubonyabonya emirembe n'emirembe. Abantu balimbye, abantu bafeze, abantu basula basamira, basula bakuga, nga kyanoonya kitya kulaba nti afuuka omukulu, kulaba nti ayitamu. Mukwano gwange nkwegayiridde nnyo. Bayibuli eyogera n'egamba kiri kugasa ki okulya ensi yonna ng'ofiiriddwa obulamu bwo. Obukulembeze we buli enkya tebujja kubaawo. Lwaki otta munno? Lwaki okunya munno? Lwaki olimba by'otajja kukola? Lwaki ogenda oyingire mu ndagaano z'otojja kusobola? Kubanga onoonya obukulembeze ate enkya obuveemu. Bameka ababaddeko abanene ng'olwaleero tebakyaliwo? Bameka abaali abakulu ng'olwaleero tebakyaliwo? Bagenza okubonaabonera bye baakola. Bayibuli egamba Katonda tasekererwa, omuntu yenna kyasiga kyalikungula. Leka kunoonya ssanyu lya leero ng'ate otegeka amaziga g'enkya. Leka kunoonya kitiibwa kya leero ng'ate enkya ogenda kubonaabona. Mukwano gwange ebigambo ebyo njagala oyongera okubyebuulirirako. Katonda akumpeera ennyo omukisa osobole okutambula obulungi, obukulembeze oba buzze bukole, naye tokola bintu bitaliiyo kubanga oyagala okutwala obuyinza. Mukama nsaba muganda wange omumpeera omukisa era omukuume mu nsi muno atambule mpola mpola, ekitiibwa ky'omuwadde akikozese, ekitannatuuka aleme kuwaalirira nnyo, si kulwa ng'agwa mu mbi za Sitaani ne yejjusa emirembe gyonna. Mu Kristo Yesu Mukama waffe mwe tusabidde, amiina. Mukama akumpeera omukisa.